Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna omusajja amanyiddwa nga Akireo Kivumbi ono nga yakulira ebyokwerinda ku bitebe bya National Unity Platform byombi wetwogerera ng'ebibye si birungi yadde dakiika n'emu gwampuliriza bw'oba tona subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna ngenda kuwa amawulire gano ogategere bulungi nnyo naye nga ebya Akireo Kivumbi si birungi yadde dakiika n'emu emabega mwezi gwali gwa 8 ennaku z'omwezi nga 3 Akireo Kivumbi abasajja baamukwata nga baamukwatira mu bitundu eby'Nansana East 2B zone mu constituency manyiddwa nga Nansana municipality mu district eyewakiso. Akireo yatwalibwa emabega w'emitayimbwa embeera nga tetegeerekese bannayuganda bangi bavaayo ne baba nga bibasobedde kati bwetwogerera embeera ekyali ya bunkenke wabula nga si Akireo yekka waliwo abalala abakwatibwa omuvubuka amanyiddwa nga Bobby Yanga ono yatuuka n'okufiirwa abantu be n'aba nga teyasobola kubeera nga aziika olw'embeera y'okubeera nti yasangibwa ali mu komera nga ne wetwogerera nakati si birungi yadde dakiika n'emu. Sam Okanya oba Sami Damaite family naye akyali mabega wa mitayimbwa wabula ensonga za Akireo Kivumbi olunaku olwajjo ze zasobodde okubanga zireetebwa mu kkooti ey'amagye General Court Martial mu bitundu eby'Emakindye. Akireo Kivumbi ono okuleetebwa bannamateeka be oba bannamateeka b'ekibiina ekya National Unity Platform nga kubano kuliko Honorable Council George Musisi kuliko Honorable Shamim Malende n'abalala bonna babaddeyo ng'ensonga zino zigenda mu maaso wabula kooti yagaanye okubeera ng'eddamu okubanga emota kubanga jjukira wano mu kugendayo bagenze kusaba bail Akireo Kivumbi abeere ng'awoza ng'ava bweru wabula wetwogerera nga si birungi yadde n'eddakiika n'emu olw'okubeera nti abasajja bagaanye okubeera ng'ate bamuta okuba nga alya butaala oba okubeera ng'awoza ava bweru embeera nga bweri gye njagala okuba nga nkuwa Honorable Shamim Malende nga y'omu ku bannamateeka abali mu musango guno oba bali mu nteekateeka eno nga beegattiddwako Council George Musisi n'abantu abalala njagala kuba nga mbakuwa owulire Shamim Malende nga bwe yannyonnyodde ku nsonga eza Akireo Kivumbi abasajja gwe bagaanye okubeera nga bata ajje abeere ng'alya butaala oba sekyo bw'aba wakuwoza misango agiwoze ng'ava bweru. Council George Musisi yabaddeyo mu kkooti bulambalamba Honorable Shamim Malende yabaddeyo mu kkooti bulambalamba ne bannamateeka ab'enjawulo mu kibiina ekya National Unity Platform nga bonna bagezaako kaweefube okulaba nti bata Akireo Kivumbi n'abavubuka abalala b'ekibiina ekya National Unity Platform yagaanye wabula nga ye Akireo baamwongeddeyo paka mu mwezi ogw'ekkumi nga bw'ogenda okuwulira mu katambike ngenda okuwa oluvannyuma lw'akalango kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bwejja okubanga ate efaanana njagala kusooka kukuwa bigambo bya Honorable Shamim Malende ate nzije mbeere nga nkuwa ebigambo bya Council George Musisi era nga naye y'omu ku bannamateeka abali mu musango guno naye agenda kubaako byayogeraawo kansooke nkuwe ebigambo bya Shamim Malende olabe ensonga za Akireo Kivumbi bwe byongedde okuba nga biwanvuwa biyinza okuba nga bikyali biwanvu nnyo oyinza okuba nga weetaaga okumanya ebigambo bino nga tetunnaba kuba nga ate tugenda mu nsonga endala zonna. Era nga tukomyewo ku lw'abaganda baffe Bobby Young amanyiddwa nga Agaba Anthony ne Akireo Kivumbi era nga bonna bakomerwa omukulembeze waffe Bobby Wine era nga olunaku olwaleero twali twabateekeramu okweyimirirwa nga twagala okubasalira bbeire eyo
era ababayimiridde bonna bazze bagaddewo mu bungi wabula kooti ku lw'obudde ewuliddeko okusaba kw'okweyimirirwa kwa Akireewo yekka negamba nti Bobby Young tegenda muwuliza olunaku olwaleero weewaawo nga ffe tubadde beeteefuteefu n'abayima bonna era nga ne Bobby Young bamulese ku kooti waali wano era nga n'Akireewo waali so kooti esobodde okuwulira omusango gwa Akireewo Kivumbi ne tuteekayo abayima abazze okweyimirirwa era ffe tubadde beeteefuteefu naye omuwabi wa gavumenti agambye nti ye yeetaagamu obudde addemu yeetegereze bye tusabye alabe oba abiwakanya oba nedda so kooti nekkiriza n'emuwanga 15 Oktoba ajje arespondinge ku ebyo bye tusabye tusuubira nti nga 15 Oktoba wanaaba arespondinze kooti y'amagye ate ejja kubeera nga naye esobola okuwa ensala yaayo okweyimira ku Akireewo Kivumbi wabula tukozeseza omukisa gwe gumu ne tusaba kooti nti ewulire Bobby Young engeri gy'aleeteddwa kubanga naye Uganda ate azze ayongezebwayo naye kooti negamba nti awo obudde bugiweddeko kyesobola okukola ekinene ennyo kubeera nga emuwa lunaku olulala era bwe tugisabye netuwanga 15 Oktoba naye lwegenda okubeera nga emukomyawo tubeere nga tugisabira okweyimirirwa. Okay, tweyanzanye honorable tweyanzanye ebakibye era nga tukomyewo naye kooti neruwa wiiki 2 zokka lwanukule tujja kukoma wano nga 15 ndi kyebagamba ate oluvannyuma ndoza kooti etuwe ensala Uganda bwetyo bwetambula atalina bintu byamagye ate yavunaanibwa kooti y'amagye tuvumirira ne tuvumirira abantu ba bulijjo wapateekako ebisango ne babaleeta mu kooti z'amagye so bambi nga baba tebakoze misango ate ng'otutuulira mu constitutional court yakola rulingi yayo nti ekyomuze ogukome naye ate ne bajulira eggwanga ogenze supreme court naye kyonna kyekiri tugenda kulaba nga tulwanirira abantu baffe babe nga bava mu makooti naye tukubiriza kooti z'amagye nazo zennyini ziwezaawo obuvunanyizibwa okwesamba emisango gy'okukozesa abantu abatali bannamagye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.